nze Jumba Lubowa aligawesa saba kabona wenzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulanama omubwati abasebo ne banyabo bana Facebook bana TikTok abantu baffe mwenna abantu b'obujjajja bana mwebalo okuweereza mwebalo okwagala obujjajja bwammwe mwebalo okuwaayo obudde abasebo ne banyabo njagala okubasima n'okubeebaza olw'embeera eyo gye tuyitamu njagala okutumira ku President General Nalongo Nansamba Mutongole ne ttiimu yonna gy'okola nayo mwebalo omulimu njagala okutumira ku baatuli bumu bannatuli bumu ab'obuwangwa n'ennono mwebale okuweereza mutuli bumu njagala okwebaza abantu mwenna abali ku social medias ddala nga muweereza obujjajja buno mwebale nnyo mwebalire ddala akaseera kano ka live tugenda kukolera obudde butono tujja kwetaaga ebibuuzo byammwe ngenda basomesaayo ebintu bitono nnyo twetaaga ebibuuzo byammwe njagala kwebaza jjajja Sekyondwa jjajja Seziwa mwebaza olw'obuweereza bonna ne bwe tubeera nabo n'okwebaza ttiimu Ennono TV ISK7 Media ttiimu yonna etuweereza kabona Nyanja Businge kabona Waiswa mwenna mbeebaza basebo ne banyabo mwebale nnyo mwebalire ddala nabagamba nti akawunti zange nze Jumba Lubowa aligawesa akawunti zange zonna bwe tuba tukola zibeera live ate nabannyonnyola nimbaga abasebo ne banyabo essimu zange nze Jumba Lubowa aligawesa zonna ziri mu mannya gange sina simu eri mu linnya ddala simu yange eri 0772 nkaaga 2384 essimu yange eri 0753 nkaaga 2384 nina essimu ya 070 0704 00 28 98 kakati ezo simu zange oba ojja kuzikuba ng'okwata nze Jumba Lubowa aligawesa ate kirungi zonna ziri ku WhatsApp abasebo ne banyabo n'abo abagenda maaso okukozesa akawunti zange oba okozesa ebifaananyi byange nga babiteeka ku akawunti yaabwe ne beefuula Jumba Lubowa aligawesa mukimanyi nti owali omukka tewabula muliro oba olinayo ekirungi kyonna abantu bajja bakikonerera mpolampola okulabika nga bakitamya abantu yeyo Uganda mwe tuli ensi yaffe yafuuka y'abafere yafuuka y'abayiiya buli owali omuntu omutuufu wayingirawo omuyiiya buli owali omuntu akola obulungi wayingirawo akola obubi mu bitongole byonna eby'eggwanga lyonna simanyi bwe tugenda kikolera bwe nabuuzaako abakugu banziramu ne bagamba nti buli eggwanga we liba nga likula lifuna ebizibu ebingi bwe bityo mu buli kitongole kale basebo ne banyabo njagala kwetondera abo bonna be bakosezza nga bakozesa ebifaananyi byange oyo si yenze Jumba Lubowa aligawesa nze buli akawunti yange bwe mba nga ndi mukola olusebeera live ate nze buli simu yange eri mu mannya gange Jumba Lubowa aligawesa kale bw'oba onookuba essimu esukukebera amannya kigenda kuyamba okukola ekintu ky'olina okukozesa nga ky'okozesa okitegeera mukadde kano mukulu Sematimba katwale ekikwabanga amale kutwalamu ne baba Seeki batuweeyo akayimba kamu bubiri tugende maaso ewange Sasaula kawomera salongo esaje kulu lyekola lyenebika Sasaula kawomera salongo esaje kulu lyekola lyenebika
bantu ba Katonda bweza olwaleero no tugenda kwanukula ebibuuzo olwaleero tugenda kwanukula ki katiita munno ne munnaayite munne ayina ekibuuzo kyonna kasita kibanga kikwatagana ku bujjajja ng'okiraba waali agadde okukimanya twagadde olwaleero tubaweeyo obudde kati mukubanga tugenda kwanukula ebibuuzo njagala kwebaza abantu mwenna abazzizaayo abaana ku ssomero ye babasi ekirwayi tosooka n'obuuza ku bantu kubanga nindaza okuwalabwa agulumizibwa ennyo Tonda awewenga ekitiibwa gonna abatulaba mwenna abagoberera pulogulaamu zaffe live yaffe mwebale nnyo mwebalire ddala pulogulaamu erimu ebyokuyiga bingi erimu ennono erimu buli kimu naddala okusinziira ku bujjajjaffe ku nnono yaffe ng'abaddugavu ekyo kikulu nnyo erimu enzikiza y'obuwangwa n'ennono kale kikulu nnyo abatuwa amatu emutwala n'obudde okubanga muwuliriza nze Ssekyondwa Ssezzibwa ndi Ssenkulu nange era ewatuula bassenkulu wentuula kale kitegeeza nti neebuuzibwako mu bintu bingi eby'ennono oyagala kusamira oyagala kumala bukko oyagala kuteekateeka nsonga za bujjajja ekyamazima ezo diguli twazeewangulira ensi yonna ekimanyi titwateekebwateekebwa bulungi nnyo era obudde twabuwaayo twakola ebintu bingi naye ng'okuyitibwa kwaffe ebyaddala kuli mu bujjajjaffe oba kuli mu nnono nakuteekateeka bantu kale ekyo ekintu abatuwuliriza n'abatulaba nti omutonzi agaba kigabe naaba nga yakikuwanga kyekitone kyo si buli omu nti akisobola si buli omu alina okuyitibwa kwe bwe muva ekigambo kwezuula gwe weezuule wa woolina okusimba amaviivi wa woolina okutandikira mu nsi muno ewagenda okwanguyira bangi mukaka ensonga zino naye nga ddala omukono gw'omufu tegusobola ddala kuteekateeka bazzukulu tegusobolera ddala nga si kwe kuyitibwako naye oluusi olw'okuba nti gwafuuka omulimo naawe n'okiyitamu ng'ogenda otetenkanya naye bassebo ne bannyabo abatulaba mbeebaza okuwaayo obudde nabagamba okwebuuza kwa bwereere naye bw'ojja ate tukole awo otuwaayo ku kasente Ssaabakabona weebale nnyo weebalire ddala okututegekeranga live eno buli Lwakusatu abagoberezi bangi bintu bingi babiyize era bangi abadde bali mu mbeera enzibu abadde balemererwa nga tebamanyi kiddako ekyamazima batwebaza bamu ne batusindikira ne kasukaali tunyweko olw'ensonga nti twogedde ebigambo bingi ng'ate bibakwatako ate ne bibayamba kale Katonda w'abajjajja abawe nnyo omukisa eyo yentandikwa yange nga neebaza ku bantu baffe atenderezebwe ng'agulumizibwe ng'awe bw'ekitiibwa anga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo oyo kyetondatonda wanga gululiiso ddene Sserubaale guludde eddoboozi bino nno ebigambo mubikwate bulungi bigenda mu bantu nga bazzukulu ba Wamala olwaleero mbadde nina omuntu gwe njogera naye n'ambuuza ekibuuzo baaba kankubuulire bazzukulu ba Wamala abasamidde emisambwa mwabaliko Lubaale ng'okimanyi nti oli muzzukulu wa Wamala naye ng'okugenda ewa taata wayita mu ngalo za jjajja Seeki wayita mu ngalo za Ssaabakabona nga ddala omusambwa gwali gukututte mu kifo ekyo ekyemukono mu kirowooza ng'era gwe mu kulaba waloota jjumba era nga ddala gwe bw'oba olaba mu birooto byo n'okwolesebwa oloota omuntu bamuyita jjumba luba waaligaweesa oba oloota Ssenkulu yenna naye nga ddala omusambwa gwakusindika eyo wabula nga watambula n'ogaa nti munnange nze omusajja talabika bannaye omusajja oyo wabbeeyi banange omusajja oyo yali mazemu obuko naye kaŋŋende ewa kitaawe eyamuzaala wakungula dda 0.0 = 0
bassebo ne bannyabo lubaale bwakulaga omuntu ne bw'oba obadde omulaba mu bifaananyi n'omuluuta n'olaba nga Ssematimba yakukubira eŋŋoma okusamira naye n'ogaa nti sijja genda nakifuma kunoonya Ssematimba wabula nga gw'olaba Jjumba yakulagula Jjumba yakusimbira ebyoto olaba Jjumba oyo Ssaabakabona yakolako emikulu naye gwe n'owaguza era nkubuulira mu buli ngeri olidda era abantu abo bannyonnyodde nnyo nti Lubaale takoleka bannaye Lubaale tatereera nze nga nagenda ewagundi nga saatereera ne bankolako n'ebyo ebyettabaalo omusambwa gukugamba ddayo ewa jjajja Jjumba ekyo nno nkirabye mu bantu bangi nnyo najja naga taata naloota ggwe naye nawaguza ne ŋŋenda ewa muzeeyi naye munnange ebintu olwamala okubikola tibitereera kanneeyogereko kubanga bwe nayogera ku muntu omulala nze ndaba ggwe ne bwe nali ewa muzeeyi nga nsamira era nsigala ndaba ggwe ne bwe nali nkola bwe nti otuuka ku bazzukulu b'Awamala n'aga baaba kankuza ebbali lwaki baaba mbeera nkuloota lwaki baaba mbeera ndoota ggwe lwaki jjajja mbeera ndoota ggwe ye mukyabonaabona nnyo Lubaale gyakulaze gy'obaolaga mwe bazzukulu b'Awamala baaba n'ekigambo ekyo kijje mu bogambye nti waliyo abantu abalina omukono nga tiguwonya emikono giwonya ne Lubaale akusindise mu kifo ekyo kyemuva mulaba nti ebiggwa byaffe tibiriimu nnyo ggwanika tandika okulaba omutwe gwo guloota gutya ani gw'olaba bw'oba olaba Ssaabakabona ddala ng'eyo oliko obujjajja tofaayo bakusimba layini oba onoomulabira ennaku 5 genda omwebaakirire genda omutuulirire genda b'osanzeewo bagende nti njagala kulaba ku Ssaabakabona maaso ku maaso anteekeko ddamula oba nkubeko enkinga oba nkubeko effumu kubanga omusajja oyo muloota kinnyonnyola abantu b'osanzeewo n'omusawo gy'olaze bassebo ne bannyabo bazzukulu b'Awamala mwenna abakoze emikolo nga mugenze w'Awamala ne bazzukulu ba jjajja nammwe abakyaloota ddala nga wayitako mu kifo naye nga wandabako mu kifaananyi ogwo gwe musambo tebagukuba koona nga walabako jjajja Seeki mu kifaananyi ogwo gwe musambo tebagukuba koona muddeeyo ebintu bigenda kutereera ne bw'anaakufujjako ddusu ogwo gwe mukono ky'obadde onnyonnyola omanyi bassebo ne bannyabo ffe tuli bantu bakukaayanya ffe tuli bantu bakwogera otuuka ow'omusawo nga baamukulagirira naye n'otuuka ku bodaboda n'okyukira ku wa boda n'agamba wa oyo n'omusobola oyo nga mugagga nnyo leka nkutwala owona anaakuyamba nkwegayiridde ne bwe baba nno baakulagirira yakulagirira Seeki kubanga obubaka n'okwolesebwa buba bwayitamu oyo eyakulagirira gwe kyogaa buli muntu amutuukako amulagirira omusawo we ne baba baakulagirira bulagirizi gwe nogaa nti nze namenyeramu mu kkubo ndabye abantu bangi nga nze nabakolako mutandikwa myaka 16 emabega mu myaka nga 2 mu myaka nga 5 emabega naye nga baava mu kiggwa kino nga bonna bayavala nga batambula basaba gwe bamma nga beerabira nyinza n'okubawa naye kamuleke sigenda kumwogera naali bawaddeyo abantu nga 10 nga bonna bayita mu ngalo zino naye nga bwebaga ati bwe wantwala ewa taata nze ne mmanya nti oyo ye taata bwe wakola bw'oti nze n'ontwala nze bwe nakulaba nga ontutte wa jjajja gundi bwe nakulaba nga oli ne jjajja Seeki nze munnange gwe mpa obubaka bwange munnange nanti taata bwe baatuzaalira eyo kakati engeri gye tuli ku ludda lw'e Masaka eyo ate twagenda mu kifo bwe kiti kubanga mwenna muli bazzukulu b'Awamala ebyo tibikola nno baaba jjajja abaamaze okusindika ewantu nga waalaba obujjanjabi bwo n'enkwatagana mukitegedde bassebo ne bannyabo naye era baaba era awo nyini abasinga kati abaana bazzukulu b'Awamala baali badde balabira ku jjajja Nakandi Mayunga kuba Nakandi twala naye ebbanga ddene naye ng'omusambwa gwamusindika wano gwe n'omuweereze wa muzeeyi yakomekkereza ozzeemu kumulera nga gumuzizza
ekyo Sematimba yakyo sinze nze badde naganye okwogera amannya g'abantu bangi nno abali mu mbeera bweto basoba mu 100 basoba ne mu 2 omanyi njagala mbabuulire ekisinza okwonoona ensonga zino kwegeziwaza okwegeziwaza kususse enkola y'okwegeziwaza esusse basabo ne banyabo awo nga nvuddewo akabazukulu bawamala kategeerekese era nja kusaba ttiimu yange akejja kabatemera kukka ekabawe mu bulambalamba bazzukulu bawamala mutegeere abantu b'obujjajja bazzukulu bajjajja abantu b'emisambwa abazzukulu bajjajja bwe bakusindika gye bakusindise gendayo eddagala lyo liri awo tonda namugereka we yateekateeka malayikayo tufaananya lubaale tufaananya mukasa kiwanuka musoke emizimu gyawukana kyova olaba tina enkola eyawukana olw'emizimu gy'abajjajja baffe kubanga gyanjawulo waawo abasebo ne banyabo olunaku luno olwaleero twagala okulisaayo abantu mwenna ababadde mu takisi naye nga mu kaseera kano muli awo twebaza abantu abalinnye ennyonyi n'alinnye ennyonyi n'agamba kaŋŋende ensamire kubanga abantu b'e Bulaaya muyina ekizibu abasawo mubalaba ku social media sente muziweereza ku social media embuzi muzigulira ku social media ente muzigulira ku social media ebijjulo mubikolera ku social media bambi abantu ne babalimba bw'omuweereza embuzi yo n'aba ate ze sente zatwalamu omwana wo ku ssomero n'ekijjulo takikola naye ffe bwe tuba tukola nammwe ebijjulo ddala nga wagula mbuzi ogiraba gye tugijja mu lufula n'ogiraba nga tugisala n'olaba n'omukolo gwe tukola oweereza sente zo ne zikola ekyo bassebo ne bannyabo muweereza abantu sente mwe abantu abali ebweru olw'okuba muyina sipiidi nnyingi kubanga olw'obulumi bwe mulina oli folena bakugoba Trump akutikka bali mu kusala magezi tokyalina mbeera yonna oli mu kuyaayana omukazi gwe wawasa akukyayi omulimu gw'obadde okolako bakugobye mwe ab'e Bulaaya mulina obuzibu bunene nnyo kubanga oba nsujja oba paapaali oba watermelon oba doodo teriyo kintu kya bwerere buli kimu kyakugula e Bulaaya osasulira amazzi agayingira mu nnyumba g'okozesa n'osasulira n'amazzi amakyafu agafuluma omusulo ogusasulira ate ne gye gunaayita gugende emidumo naye n'osasulirayo abantu b'e Bulaaya mufuna ssente nnyingi naye ssente zonna zigenda omaliriza nga expense oba ze bayita bills ez'ebintu z'okozesa okuva ku intaneti ng'emiliyoni 15 z'okolera kumpiga zonna zigweredde mu bills oye Bulaaya kati okusonda ssente n'ogula ente n'ogula embuzi ne bakukolako ne bakuggyako eddogo ate abantu abagenda e Bulaaya babaloga nnyo kubanga omuntu bw'awulira omwana wa muganda we nti agenda bweru n'awulira mukwano gwe agenda bweru n'awulira bbaawe agenda bweru yenna obeere ng'ogenda mu America obeere ng'ogenda Canada obeere ng'ogenda London bakutandikirawo kugenda ku mulogo ne bakuloga olulinnya ku ggwanga eryo bw'oti pa oba Saudi Arabia olulinnyayo ebizibu nga bikutandika era nalina abaana abali ku kyeyo naga nti omuntu atategeeredde lubaale ku kyeyo wano e Saudi Arabia tali mutegeera omuntu atategedde nti abantu baloga ng'ali ku ggwanga lino talitegeera kubanga ne bapasita babayiiya mbuka mbasabireko kubanga mwagenda muli balokole abantu abali e Bulaaya mubonaabona muddeyo mufune abantu abali genuine ku ssimu ezo ze twabagamba 07726234 mukomewo ku masimu gaffe kwe tuli twogere nammwe omuntu atalinnyanga ku nnyonyi kubanga nze ow'omu America bwe mba nkujjajja bw'olina ebirungi ebyo nti America mummanyi London mummanyi South Africa mummanyi bwonna mpaka Sudan oba Kenya kati bwe mba njogera ku forena njogera ku kyemmanyi kubanga oluusi bwe nzija ewammwe nze mbagulira n'ekyokulya ng'ate ndi wammwe kakati njogera ku kyemmanyi omuntu atamanyi bwe bagula luggi lwa nnyonyi
bwe batula mu ntebe bwe basiba akatebe enno kizibu okusindika omusamba gubuuka ennyanja anti baaba twakulaba wanuuza nti eddogo teririnnya nnyonyi otyo era bagamba oli bwagenda ebweru aba awonye eddogo abantu oyinza bagamba kyawo baba ekyo si baba kati golaba kituufu kale kati eddogo bwe liba teririnnya nnyonyi bwe mbanzi gye wamu ebisingo bino mbeera nabyo basibeera nabyo basebo ne banyabo lubaalo waffe alinnya ennyonyi kati nammwe njagaddeko bagamba abali emitala w'amayanja nti mukolagane n'abantu abamanyi ebizibu bye muyitamu abali genuine ategeera nti ssente y'omuntu ali ku kyeyo bwe ngikwatako eyina kyeteekwa okumukolera afune rizatisi oyo gwona okubira essimu n'akwanukula abantu balitwala ssente zammwe ne boddamu omukubira essimu nga takyayanukula abantu babajjako buli kimu nga ne boddamu omukubira essimu takyayanukula abantu abali e Bulaaya ekituufu mulina embeera mmwe buli gwe mulaba ku TikTok buli gwe mulaba ku social media mwogera naye jjajja naloose kino jjajja naloose kino beera genuine twagenda okutuuka okukola live zino twagenda okutuuka okukola obujjajja buno twagenda okutuuka okukola entambi zino twagenda okutuuka okukola okubanga tusobola okusomesa abantu bano lubaala okumutunuza mu mataala nga tuli mu kiwu bannaye nga mudaagana olowooza omuntu ali bweyogerere n'ali mukoledde live ali emukono mu tawuni n'ali mukoledde live naye mmwe abali emitala w'amayanja kubanga wano ewaffe omuntu abeera ne smartphone nga n'okugiteekako tagiteekako nga ne data tasobola muteekako naye Bulaaya osobola okuteekako ka wifi wadde kaba kakusasulira kwabo booli nabo naye baba bakasasula osobola okuteekako wifi n'olaba programu zaffe osobola okuteekako smart TV n'ogenda ku smart TV n'oteekamu ennono ng'okozesa double N ennono n'oteekamu ennono media oba ogenda kufuna ebintu bingi eby'ennono waliyo gundi nyingi ezifaananya egundi yaffe naye ennono double N oba SK7 media genda ku YouTube ogenda kulaba emisomo emiramba subscribe kumpi buli musomo nagusomesaako naye omusomo gw'ab'e Bulaaya nagwo mbadde sigusomesangako bwentyo kati eyo nayo part bajja kugiba wange eri yekka abantu abali e Bulaaya abali emitala w'amayanja oba oli Sudan oba oli Kenya oba oli Rwanda oba oli South Africa oba oli London oba oli Johannesburg oba oli gwe gy'oli naye ng'oli mitala w'amayanja emitala w'ensi yo nga wava mu nsi yo bakuyita foreigner oyina passport oyina empapula watambulira ku permit olinga nte tokyali mu nsi yo wagivaamu n'ogenda mu mawanga amalala programu yammwe mugoberera abantu abamanyi ennaku eri mu mawanga gammwe era mbasaba munkubire ab'e Bulaaya nina akammwe basebo ne banyaba abantu abali emitala w'amayanja babonaabona badaagana nabadde n'omwana kakati bw'otunira amakaago ne weeyagagula gali ku miliyoni nga 5 naye omulenzi agamba ssente zange nazikuwasa agamba gula nnyumba mujjidde ejambiya kakati babadde banoonya jjajja jjumba gula ennyumba eno nzirize omwana ssente ze kakati abantu abali e Bulaaya abali emitala w'amayanja beevaako bakolera mu dduka bakolera mu kubayoola bakolera njagala mbabuli abaana abawala batuuse n'okwepangisa kubanga bwenna bagaa nti beetunda bajja kuba baggwawo naye batuuse n'okwepangisa nga tibaali epangisiza omwana ava wano ogenda e Dubai ekituufu nga tiyali badde malaaya tiyali tunze mubiri gwe naye nga talina kyakukola nga bwe yeetunda tasobola bw'ateetunda tasobola kulya abaana abawala abo bemulira ssente zaabwe singa mumanyi obulumi bwe bayitamu omwana omuwala alinnya ennyonyi okuva ku nnyonyi gy'alinnya watambulira okutuuka mu nsi gy'alaga okufuna ekyokulya ku makya n'olweggulo abaana abawala basinga bakozesa mibiri gyabwe bassebo ne bannyabo n'okwatako obusente bwe n'obulya ng'atuuka yeekyawaakyawa ddanga n'okwevaako beevaako nina omwana omuwala abadde Dubai weeka muli ebusoga namuwadde omulimu waali mukola naye omwana omuwala yannyonnyodde ebizibu bye yafuna nga ne banne be yaleka ekamuli bonna basobodde okweterawo obuyumba balina ne bodaboda naye nga ye talinaawo
buli sente ze yaweerezanga bazirya. Sente bw'oziweereza maama wo yaba akutegeerera, taata wo yaba akutegeerera, baawo gw'obolesewo yaba akutegeerera, ziba zigenda wa mukazi mulala. Sente bw'oziweereza ng'oziweereza baawo ziba zigenda wa mukazi mulala. Kubanga obufumbo tibabuweereza nti bunzibire mu bbansi obuntwalire Masaka, mbadde n'akatuula wano senga kulanda mananga nti live y'olwaleero yanguwe. Kunze munange nina obukenca ngenda kuwanga mayembe nti nze njagala kusula na mwami wange. Kyokka nga ate bwe tuba tunawanga mayembe ennaku 9 nga tewali sumbuguna. Tubeera mu bwerende naye angaja wakiri obwerende jangu obukolere eno nga nkola ki nga nkulaba. Kyokka esenga kulana mamanyi kati bwe yagenda e London, eyagenda mu America, eyagenda e Dubai, nga baawo wamuleka kyokka kimanyi bulungi ogenda kumala emyaka 2. Gwe kyogamba oyinza omusangawo bakulimba kyovola nze buli gye nsaba visa oba nina ensi yonna mwengenda okutambula bwe tabaako yasenga kulana masitambula. Nze mbeera na mukyala wange kubanga ebizibu ebirimu mbimanyi. Kakati abaana abawala bwe baba bali mu mbeera efaanana bwetyo nga n'abalenzi bwe batyo bwe bali, lwaki mubba obusente bwabwe? Nammwe ekibabbisa kwe kukolagana n'abantu abatali genuine nga Ssaabakabona Jjumba Lubowa Ligaweza, kwe kukolagana n'abantu abatamanyi bulumi kubanga tategeerangako Dubai emmere egula sente mmeka, tategeerangako mu America balya batya ekyemisana, obudde bukyuka butya, tamanyi ssaawa z'e Bungereza zikyuka zitya. Omuntu nga tunamukwatako eddogo ng'ali Bungereza osooka kupima nti weebake mu budde obw'ekiro, naye Bungereza munange tukyukako essaawa ntono nnyo emu, obudde bulinga bwe Rwanda nti Bungereza wano bwe buba kiro nayo eri waba kiro, naye mu America bwe buba kiro wano buba misana. Kati n'abantu oluuzi omusanga ku simu yo nga gajja ndimukwatako ekirogo nakiyise ndimukwatako ekirogo nga toli ku mulimu gw'okola. Omuntu bamukwatako nga yeebase amugati nkirina kikino tukitwala kyokka ng'oli ali ku mulimu gwakola. Omuntu bamukwatako nga yeebase naye gwogamba tamanyi na budde bukyuka butya obwa America ne bwe Uganda, tamanyi ssaawa ze Canada ziyitako zitya ku ze Uganda. Abantu okimanyi nti babadde tebakimanyi nti bw'obeera wano e Bungereza obudde wano bwe buba ssaawa 11 e Bungereza ziba ssaawa 10, wano bwe ziba ssaawa 11 e Rwanda ziba ssaawa 12. Tebasingako essaawa emu. Okitegedde? Kakati emu bweti. Naye mu America wano bwe ziba 9 gwa misana eri ziba 9 gwa kiro. Otegedde? Kakati abantu abasinga ebintu tibabimanyi. Nyinza okuba nga si 9 zennyini exactly nti si budde nti naye eno bwe buba misana eri waba kiro, eno bwe buba buki eri buba buziba. Kakati olwokuba abantu tibatambulangako bambi balina ekizibu ekyo ekyobutamanya. Kati abasawo bammwe bemuweereza sente zammwe okubakwatako eddogo bo be baba beekwata, baba mu kwekwata kubanga bya bubbi bya bulimba. Olwokuba tamanyi bulumi bw'oyitamu, bassebo ne banyabo ffe tumanyi obulumi bw'abantu. Njagala mbabule mmwe be bamazeemu obukko, be bamazeemu obusulwa, be bamazeemu naddiro, be tuteeseteese nga mugenda kusamira. Njagala kubabuulira nti okwata n'osasula akasenteko naye olaba emikolo egikolwako buli mukolo togulabangako mpaka gye tunaagendere kutuuka enkya ku ssaawa 6 okulaba ebintu byonna bye tugenda okukola kubanga bassebo ne banyaba bali ku live olwaleero Mbuutu. Bw'oba olina gy'oli oli Seeta, oli Kampala, oli wa naye nga wali agadde tubeere naawe olwaleero tugenda kusula mu ngoma. Jangu olabe bwe tuyita Lubaale tulina embaga z'obukko. Ate bagambe nti bw'obeerawo Lubaale wo naye akkakkana nnyo. Nina abaana b'embalala babadde baddayo, nina abaana abalenzi ab'ekyazanga babadde baddayo, naye nayagadde basule balabe ku mbaga eno Lubaale waabwe akole ki akkakkane. Era njagala kubuuza babaseki Lubaale akkakkana atya ng'omuntu azze? Lubaale akkakkana kubanga gwe gwaliko oba obumaze okutegeera ki kyakubanja, tyakubanja kukola mbaga ya bukko
ogiyitemu naawe otuula awo kati ogenda omutima gwo gukakkanye ng'ogenda okunoonya ssente era obavaawo obuuzizza nti kyetaagisa ki kitegeeza jjajja aba ategedde nti oli mu kkuba ettuufu erigenda okukola ekyo erigenda okuteekateeka lubaala teekateeka kati awo lubaala kkakkana buli lwokyova olanga buli we tubeera oba wali okigenderedde eriyo abantu abatabula mu mbaga zaffe ng'ajja ye bw'ajja asaba ye bw'ajja naye agoberera n'agaana nange nnoonya ssente kati jabanga jjajja amutadde kalinda ng'amaze okufuna ansa okusinga kwona atalina manyi kigenda mu maaso lubaala amuluma tamanyi wakulaga abasawo ayinanga bana abamukolako naye omuntu bw'ajja wano aba mugumu nnyo era lubaale wakkakkana bulungi kubanga wano kino ekiggwa kituddemu bassenkulu ne bannankulu nawulidde ku jjajja Bbiiru nempulya Mukaakasajja nenkola ntya tugenda kulaba ate bassebo ne bannyabo kambabuulire mwabali eyo ku kamera abatulaba ku live njagala kubategeeza ffe situteeka balwadde baffe mu kamera mwe mwali mulabyeko abalwadde baffe mu kamera betukolako kubanga tukimanyi bulungi nti abantu balokole abantu basiraamu abantu bakatuliki abantu bakristaayo abantu ebintu bino byaboononekako abantu balina emirimu gyabwe ffe ne boolaba kamera zaffe nga zikuyitako olw'okuba nti Nono TV ne SK7 Media tituteeka bantu baffe oyo gw'olabamu aba akyagadde era katubeere wano nga tukola bino byonna kati olubiri lujjudde toyina ne woyisa kigere ndabye musajja mukulu nga yenyigiriza ne kamera naye titukkiriza kuteeka kamera ziba zitunudde waffe gye tukolaki bassebo ne bannyabo twetwoloddwa abantu wano we tutudde era buli lwakusatu mutulaba abantu bangi tubeerawo wano n'embaga y'okwaza tubeerawo n'embaga tubeera n'abantu 215 naye tewali gwe mulabako mu kamera tewali era tuba twali singa twabadde twagala kamera engoma zigenda kuvuga mpaka ku makya mwali badde mulaba waako oyo nga tomutadde naye teri bassebo ne bannyabo teri musawo wa kinansi atakuuma byama kyetusooka okusoma kukuuma byama bya lubaali era timwefiirayo bazzukulu ba jjajja abatudde wano abali mu live eno nga mugamba nti bannange bayinza okutulaba temufaayo tiwali ayinza kubalaba ekyo mukikubireko mu ngalo kuba kyemusinga okwagala kakati mwabali ku live watali bantu ezo zammwe zaabwe kakati bassebo ne bannyabo baabase kyabadde akyalina akantu kannyonnyola tukamaze Sematimba tuweeyo oluyimba oluyimba olwo tugende mu programu eddako tudde ku bibuuzo kona sema buli dakika gyoli mawugulu galiba mawugulu agaligenda okumbika galiba mawugulu galiba mawugulu agaligenda okumbika
bakwatako omuntu bakwatira ku malaalo gewammwe kubanga kitammwe mwamulekeeyo jjajjammwe mwamulekeeyo ali ku lusenga ali ku ttale naffe ku ttale okwo kwe tubaziika omuntu wetulogera ekyo ekika togenda kufuna mirembe wetusimba eddagala erigenda okusengula omuntu bwetugenda okukolera emikolo gyonna ku malaalo ago kubanga amalaalo yessanduuku y'endagaano yentaana kyekinya yekitaka kya nawansi ye walumbe ke kayumba ako mulyango gumu ke bakukanzikamu bassebo ne banyaba amaanyi gonna gatambulira ku muntu omuntu oyo gwe bateeka mu ntaana oba jjajjaawo oba jjumba oba ani gwe tutuma ne tusitula omuzimu ne tukuloga gwe nansuuga tukuloga gwe nansikombi ne bakuloga gwe Yakobo ne bakuloga gwe Isimayiri babalogesa mizimu gy'abajjajjammwe ne bwe mubeera bapasita babalogera ku malaalo linaagenda ku malaalo n'ateekamu engalule eyo ng'erimu akagirita erimu entengotengo namuganze nkuwadde entengotengo nayiwawo ekikopo ky'omwenge nkuwadde omwenge n'ateekawo akasente ak'ennusu ak'olwataano mu malaalo gy'oli jjumba wali okola ssente kati tokyalina kyokula nze nkusasudde situka kubanga kizoono ambadde bubi nga ntawanya situka ogenda omugobe ku mulimu pijono abadde antawanya nnyo situka ogenda osule ng'omutuga nga bw'oli mukazi weebaka muno bawo bamuziika eri bbali tolina musajja gw'olina genda osule genda osigale ng'osula n'ono ani musiraamu ono oba pasita ono kati obeeraawo ng'owulira ekintu kikwebakako teekamu kimala empaka lukuula kyewungula ekikondo ekyo kye baateekamu ne bamusalira engalula eyo gye baamuwa jjajjaawo mu malaalo takyageebakamu bw'ogenda okulima okuuma lubugo lubaale takola ki taliimu kubanga lubaale olwo lwe lubeerera oluli mu ttaka ffenna tuli ku mizimu gy'abajjajja baffe kakati emizimu egyo gye tuliko egy'abajjajja baffe ebijja byakyankalana bw'oba ogenza okulima ku bijja naaba ku ddagala eddagala baliyita ennume y'ekyalo ekitongotongo ekyo ekinene kirina obuggwa eddagala baliyita ennume y'ekyalo eddagala eddala baliyita muwanga eddagala eddala baliyita omukyusanjuba waakiri naabo olweza n'ebbombo kale kuula ebikoola by'omulamula obikunyuuleko bina by'obeesekula oba by'oba okunya obinaabe ofune obulamuzi jjajjaawo akomyewo obulamuzi awo olime ku malaalo kwata amazzi mu kicupa ng'otaddemu ebikoola ebyo by'omulamula kansirako ku malaalo kansirako ogende okulima ng'eddagala eryo tirisobola kukwata oli nnume ya kyalo oyina obulamuzi bwatambudde naawe tofaga lima bijja mbeegayiridde bw'ogenda okuzika tofaga ziika abantu balogowe mugenda okuzika wonna muli ku ddagala lyereere eryo lyeddogo ly'abasamize nze mpulira mutya nnyo amasabo mwalitidde nnyo n'amalaalo naye timugati olw'okuba abantu mwe mwabaziikawo bassebo ne bannyabo ku malaalo kuliko eddagala timukyalina mizimu gyonna gisobola kubayamba kakati mbasaba bassebo ne bannyabo mwabagenda mu kyalo okulima ebijja kubanga tuba influensi nze nnyo ebijja kati mugenda ne mubirima abagenda okukola emikolo ku bijja bw'otalima omuzimu gukubanja bw'olima gukakkana kati funamu ekikolo eddagala ennume y'ekyalo ebikoola by'omulamula amalaalo gakansireko omugaye nti nze jjajja ndi nnume ate eddagala eryo linunula n'emizimu ne gikomawo ne gikolera omuzimu gye baagutwala eddagala eryo ennume y'ekyalo likyusa engalula eri gye baateekamu muli entengotengo likyusa engalula eyo omuzimu ne gudda ne gutegeera nti mbadde ku buddu gukomawo mu nnyumba yaagwo n'ogenda ogulimako nga mweguli ne gugaa kaŋŋende e Kampala bannaye omwana wange nzije ku buddu kaŋŋende mufunira akalimo omwana wange kaŋŋende mugulire emmotoka nnyambye baali bampamba kubanga bassebo ne bannyabo ffe tukozesa embuyaga eyo tugikozesa okugikozesa byonna era njagala kubagamba gwagamba munze tibandoga tiwali ddogo jangu nze oyo muloge olunaku lumu nabagamba nti mwe bawusigaalo osobola okubeera ng'olya awusigaalo simanyi oli kaddaama
simanyi okolera muntu mu nnyumba ye naye ng'omusajja oyo bamukwata bubi ne mbagamba mujje mubawe nali nkitegeeza wamma simubawadde sibawadde basajja babakama bammwe timubawulira bwe balajja kubanga nze njogera mazima omusajja bw'oba omukutte bubi omulekedde awo sigalo yamwalira obuliri yamuteerayo amazzi yakola bw'ati omusajja omuliisa akakanja wamma awo sigalo jangu nkuwe ba wa mukamaawo kyogamba ye awo sigalo talina lubale talina mabeere yesi mukazi waliwo ekibinja kye bazaala nti ono alina kubeera awo sigalo kakati mwe mumanyire nnyo abasajja bammwe nze nja kubagaba ekyo kyabanyiiza ate timukatemamu timukatema kubanga njagala nkubuli omukazi bamuwasa kufuna mirembe si ewaawo omukazi bamuwasa kweyagala kakati bw'abanga omukazi takuyina mirembe akukonerera akusojja awaka wafuuka kizibu jangu kweweera omukyala ogenda onoonye gwonoosasula ngaawo sigalo wabwere kati olwomusasula ki ngaasula mu njuyi awo sigalo yeetaaga loogi basobo ne banyamu aba muki munyo omeguzeeri tobaleetedde obuzibu anti kankubuulire omusajja naffe munnange kye baatuloga situkimanyi kitemba butembi era togamba muno omusajja wange yayenze mbwoba yakoze bwati abasajja buli wabeera wootamulabira abaayo nuuna alinga mwana muto muve kufa abaliko emisambwa abatuddeko ekitundu ekyobwamwe anti babanza abantu mbabuulira abantu tebaagala amazima ganyiiza naye nga kyekituufu saaba kabona ebiseera ebisinga wano ffe tusinga kusamiza basajja basawo n'abakyala basawo nti ffe tusembayo ekyo tetwewaana bwewaanyi nti bwe tusamiza abantu 10 mubeeramu abasawo 6 kitegeeza nti ffe tusembayo bantu bangi muli eyo temwasamira naye nga mutya okujja okutwebuuzaako nga mutya okujja okunnyonnyola tukuyambe tutya basebo ne bannyabo tetulina buzibu ku lubaale tetulina buzibu kubawa ku kyaffe kye twayiga oba Katonda kye yatuwa naffe naawe n'oyongerako mpulira baddokita bagenda ne basoma ne baddayo ne beeyongerako naye gwe otudde mu ssabo lyo toyagala kumanya abantu obakolera ebintu ebifu ng'ate abaali kuyambyeko weebali basebo ne bannyabo ffe tuteekateeka basawo bannaffe tuteekateeka oyo kasita oba nga walondebwa nga ddala lubaale yakkwata wabaddewo omwana wanobase ambuuziza ne muganda ffe tuli baddokita b'abasawo basawo ne bajjemu wasamira omusambo bawa wange ejjembi naye nga tiryaterera jankuwangira ettuufu ekubanga ffe tuli basawo babaki babasawo kyetunoonya mu byonna oyinza okubuuza naye goolo yaabwe ki goolo yaffe yakuzaawo wange waffe njagala kwebaza omukutu gw'abasenkulu basabo ne banyaba abandaba wano waliwo omwana wange mulongo kato kabona yaddukanye omukutu gwa senkulu Jumba Lubowa aligaweesa gwayagala okungoberera n'emisomo gyange ku mukutu ogwo ejja WhatsApp yisa essimu yo ku SK7 Media oba ku Nono TV oba ku simu eya 0772 nkaaga 2384 oba ku simu ya 0704 002898 gwe ngamba nti njagala kungatta ku mukutu gwo ogwa senkulu Jumba Lubowa aligaweesa weereza message ku WhatsApp mulongo kato ajja kuteekayo ate oyongere okufuna emisomo gyange emisomo mingi egibafayitako naye nga timusobola kugimanya kati osobola okuba ng'ongoberera ku live wano naye nga ku mikutu gyange egya WhatsApp toliiko kakati gamba abo media zange zonna oba mu comment section eyo wansi ku TikTok teekayo namba yo gambe nti nze njagala kunteeka ku WhatsApp lwakuba mugiramu abo abaagala okuyiga kubanga biramu eddagala eryaddala naye kibi mugenda ne mufera abantu ng'ate mukozesa amaloboozi gange naye nga omukutu ogwo gwa senkulu kati njagala okwebaza abaana bali ku mukutu ogwo baba nkubuulire
ojogenderera amaka g'abantu ewaffe ye Masaka ebugerere ejjinja mu Kampala abantu abo lukola embaga omwana nayanjula awaka nedduuka baliggala n'omusajja amugoba kyokka nga abadde n'omusajja w'emyaka 5 nga tamwanjudde naye najja awaka ne bateekawo embaga y'okwanjula waakirigwa omwami n'omukyala abanjuzizza omwana temwawukana waakiri mwe mwawukana anti baaba bwe mbadde nyanjula ekijjulo mbadde neegayirira emizimu jiddiza abazzukulu zibakkirize baddemu bakole embaga kyokoddemu baaba bwe mbadde nyanjula ekijjulo okyanjula otya ekijjulo yogeramu abantu bantu nno bangi bamala obukko nga tebamanyi makulu gaakyo ekijjulo ekyo tukiteeka mu lujja omwo naye ng'amakulu nti ebyava mu lujja bikomewo omuli obufunyi embaga n'emizimu gy'abajjajjaffe gikomewo mu lujja kubanga bajjajjaffe abamu ab'emitima emibi bagigobaganyanga katukizza mu lujja ne tugigamba tuddemu okuliira ewamu kyekiikalya bugatte kiddemu okugatta ekika tuddemu okuddamu okufuna okusaasirwa kati bwe mbadde nyanjula ekijjulo ekyo era mbadde neegayira emizimu gikkirize embaga gikomyewo embaga mu mpya z'abo abaana abamaze obukko olwaleero kati ekyo kyoyogeddeko nti olukola embaga omukazi anoberawo ng'omaze naye ebbanga olukola embaga yonna kubanga tokolanga yadde tomalanga nabaana balonga bazaalirwa mu lujja olwo kati gw'olinnyisizaamu embaga oleese bizibu ku bizibu omukazi obusobola okubeera naye nga tokoze embaga naye kookola embaga eyiyo n'esooka ey'abajjajjaabo oleese obuzibu kakati awe twebuuliza nti mwenna munaasobola okukola embaga z'abajjajja muyina enzija gye mugenda ozikolera kakati wojjira n'oŋŋamba nti taata ŋŋenda kukola embaga ŋŋenda kuwasa ŋŋenda kufumbiza ewaka waliwo omukolo gwa niigiina tuyambe kubanga embaga z'abantu zifudde enkuba ebyuma babireeta tebyogera ne muddira ab'ebidomo ne mubagulako olutalo naye ng'ate malogo naye ng'ate lubaale ng'ate biteega abalala temumanyi mawanga gammwe wabula mweyita bajjumba naye ng'ate gwe nnyabenda mwe mweyita bajjumba kubanga bakitaabo tebasobola kugamba naye ng'oli wa ggwanga ddala bassebo ne bannyabo njagala okubabuulira omukyala n'ava ewaka ne bamuwa olugoye ne bamusibirira waakiri ebibbo 2 nti genda oli omulirano n'atikka engoye nakati nga mwana waani oyo omwana wa Kafeero ava wano omwana wa Sali ava wano mbwagenda kufumbirwa ddala nga nagawo wange ali ku lujja ekikazi ekyo ekyajja mu maka gano kyekyatulogera abaana n'oyo agenza ajja kutulaba ng'atikka embugo obufumbo togenda bubeeramu abantu balogo ekyo kyetwagala okubategeeza ng'atikka embugo gw'omulaba asinika obunnyo nti mulokole abo mukwerokosa abo mukwambala sapule abo akulaba mbu gwe wasamira lubaale simanyi gwe wawanga ejjembe mwatuulanga ekika ne mugenda ne mukola lubaale ne muzimba ebiggwa mwatuulanga ekika ne mugenda ne mukola lubaale ne mutandika omuteekateeka mwatuulanga ekika naye nga lubaale yakwata ggwe bwe mba mwali 10 muddayo nga muli 12 bwe bamala okutegera ku mbaga y'amayembe eno nti nabo tebakutte bakutteko 2 mwe musigala 2 ate nammwe 2 nga mwawukana kubanga omu aba muweereza wa mulala omu yaba omukongozi gwe tuzikirizaako ettaala omulala aba aweereza ono kakati gwasamidde n'ofuna obugagga ne bakulekawo ne bakuwa obusika simanyi ne bakuwa ekibanja n'ogenda n'ogula emmotoka n'oteekateeka abaana bo babaloga bakuloga bakutulugunya bassebo ne bannyabo ffe waffe kannabulemu okusigala ku bika byaffe ekyotera okusigala ku bika byaffe kannabulemu okusigala mu nzija mwe tuva nga batuwa ekitiibwa kusamira lubaale na kuloga tebaagala biwulira anti njagala kubula baganda baffe ku live zino babeerako bakitaffe abato bamaama baffe baatugezaako ne batulemwa kati ffe bahiro naye nga bamala kugezesa n'ogenda ku kyalo gw'omusawo n'ozimbako essabo n'oteekako n'ojja abasawo balyoko bonna mbu simanyize navudde Busoga simanyize navudde Masaka n'akamala muzzukulu wa Wamala n'oteekako ettabalo basooka kukyekinga
naye abasawo obunafu bwa matalo ge gabatta kati gwe oli musawo ki nga bakyakutega ettalo oli musawo ki basabo ne banyabo gwe n'ogenda ku kyalo n'ofubutuka eri ngenda buwama wano bangambye waliwo bakasitoma bangi nnyo ngenda kuteekawo edduuka myezi egi nga ligudde buli kiyalo kiriko bakaliba baakyo musooke mutambuleko gwe n'okeera bukeezi nze natunze ekibanja kya kitange bampeereza ne sente zavudde bweru njagala kugula kigege eyo kigege tebuuka lwera ogisanga yefudde ng'emipiira giri waggulu kale banaye yange eweddewo naye abantu bonna bavuddemu nga balamu kubanga tomanyi kuloga tomanyi kusalira mmotoka tomanyi kuwanga mmotoka n'osanga omuntu olufuna sente n'agula poloti ogenda okusanga asimye omusingi ayiwa amayinja ani yakugamba mweti muziraba ennyumba eziremedde ku misingi kubanga tasobola kuteekamu kikondo n'entanga etangira eddogo n'entanga yokka neekulema nga bakugambye nti obusujju bukira obutanga nga n'entanga yennyini togimanyi nti tiwaliwe bazimba nnyumba teriwe tugaba kikondo nga tetutaddeemu ntanga n'ebirala mbikubuulire gwe wansomesa basebo ne banyabo njagala okubabuulira ebintu bingi bye mukola nga tibisoboka nosanga omuvubuka myaka 18 okusoma kwa mulema kubanga yali badde ku senior ya 6 ku myaka 18 okusoma kwa mulema ne senior 40 yagikola ki yamala P7 nze nafunye looni ya boda era bagimpadde mama yampeeredde emitwalo gyangaga ne bampa looni nsasula emitwalo simanya 3 omwezi inze nafunye looni ya boda ennyondo bagenda kukuba ennyondo nga mutabani wawe bajja gikulira mu mutwe mulamu nga yayingidde munda boda bagitwale kubanga tomanyi kuloga jajjawo tiyavuga kapikipiki tiyavuga kaboda nga gojoleta amalombo oleta boda mukikolima ekirimu basebo ne banyabo muyiga okwerwanako munawe nyange njagula loole jajja jumba mulaba ayina loole nnyingi ku kkubo nankati bwe nfunayo sente ngenda gula loole eyo tulera yegendo gitomera esaanewo ettiremu n'abantu kubanga tomanyi inze bwe ngula loole zange emmotoka zange zonna kabona ndugo basawa 8 gwa kiro bwabase ekyo eyo ba 8 gwa misana munange motoka mugigange egende konge egende gulu kakati gwe novuga emmotoka novuga banno noteekako mbu yesu agenda amala ennyina ayinza kola ki bajjajja yesu amala soma Zabbuli ey'ensanvu-mu-ebbiri soma Zabbuli ey'ensanvu-mu-ebbiri basebo ne banyabo Zabbuli ey'ensanvu-mu-ebbiri erimu bya kiyaye bagiwandikira bafalisayo bakolinso bagiwandikira bagalatiya Zabbuli ey'ensanvu-mu-ebbiri era n'osanga omuntu nga basoma baziika munnange omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze mirembe tumukwasiza Zabbuli ey'ensanvu-mu-ebbiri mwakali bannyamu mwakali ezabbuli tesobola kukola kubanga Zabbuli kitegeeza ki gwe wali owuliddeyo omuzimu ogudda negulinnya ku muntu mumbuliremu abali eyo mwenna omuzimu negujja nekugaa nti nga timukyasoma Zabbuli yange mwamwali muguuliddeyo naye ng'ate bafa bannaddiini omuzimu negugaa nti bannaye tebakyasoma Zabbuli yange omuzimu gudda gukaaba mpewo nga gusaba lubugo gwe mwaguziika nagwo omuzimu gujja gusaba muliro omuzimu gudda gusaba taaba omuzimu gudda gusaba mmindi kati basebo ne banyaba emyaka 16 emyaka 15 nga tusoma Zabbuli bajjajja baffe nga tibadda nga bazisaba nga tetubaziika n'abafaaga tibasobola nosanga omusiraamu omuzimu ng'agukomyewo nekuga nti edduwa yange eya40 Allahu akbaru izaja abo ekiribanga kituuse lam yalidi walam yuladi walam yakullahu kufuwan ahadu baana bange musobeeko nnyo essuula eyo wali oguwuliddeko omuzimu gwa muzaata gwali gukomyewo ne gusaba Kulaani otegedde so ng'omusajja oyo omuzimu gwe gwali badde gukomyewo kubanga yali musawo muganda naye era osanga omwana oyo gwe yazaala mu mukyalo oyo omwana oyo kakati bamuwa ekifundikwa ng'omuzimu gumuli bubi kati gwogera naye abasiraamu tibaagala kwerabisa seeka kiti omuzimu gwe gujja kutta
gukwata abantu nga gusaba lubale kubanga seka kiti oli musawo muganda nga gusaba mwenge hey kakati seka kiti ayinza obutanywa mwenge Baseka w'ennaku gujja kudda n'ennaku. Gujja kudda n'ennaku. Ogera n'omulanga seka w'ennaku gugenda kudda n'ennaku. Kasimu omuzimu gwe guyinza obutadda tomulaba obuba. Ye alabika akyasiba enkutu nga yalema okusamira. Omuzimu gwe guyinza obutadda kubanga mu nnaku bano bonna abavaayo Kasimu ye yasooka okwegeraageranya mu muzaata. Naye bonna n'abavaayo olaba n'ow'ennaku avudde Luwero n'amusinga. Kasimu omuzimu guliko ekikolimu. Ogwabujingo omuzimu gugenda kudda. Omuzimu gwa bujingo gugenda kudda nga gusamira kubanga bujingo yakugati lubale waddala. Bana lubale gyali. Era kugati tonda mukubanja penta goli munange nsende. Bwe babanja nnyo nga kirire Masaka ngaloga bukigo ye mukisajja musamize. Ekijjo gugana okudda bajja kubanja penta. Bajja kubanja sabo gujja kusamira oyo musajja mugezi omuzimu gujja kudda. Kye tugamba abantu nti oba oli mulokole oba oli mukatuliki oba oli musiraamu bassebo ne banyabo noonyaako omusawo w'otandikira. Muleke kwonoona biseera byammwe noonyaako omusawo w'otandikira gendako mu ssabo. Abantu baabo bagambye bulungi bayiga okuloga. Ennyo waliwo embeera ezibaawo n'osanga ngo bali baadde bava kwanjula bava ku mikolo nti bonna baggwereddewo mu Lwera. Naye ng'ekyamazima kintu kitono nnyo genda ologeko genda emmotoka bagigange ebe nga tesobola kufuna kabenje oli ne bwagikola ki okugema kusinga okuwonya. Bwe tubagamba okuloga tetubagamba genda mutte bannammwe nedda. Genda ologe olabe ng'obeera mu nsi mirembe. Emmotoka wakagigula ogipakasiriza ebbanga naye abataagala ogivuge bagamba ke mumalewo. Ate baba aguyita mu nnyundi buli maka gubeeramu. Ogipakasiriza ebbanga weesonze naye egenda kukumalawo mu wiikisi 2 kubanga emmotoka eyo tewagireeta ne tugiganga. Emmotoka eyo ne tugisalira okulaba nga tetta bantu era emmotoka eyo tugigamba tottanga abantu. Weeyo bw'ogiteeka ku kkubo lwetomera era olwogiteeka ku kkubo lwe bagikwata. Kale nno bassebo ne bannyabo tetubagamba kutta abantu wabula muyiga okuloga nga mukuuma ebintu byammwe eby'obugagga. Ekigambo ddogo bw'oba enjala ekuluma ng'enjala ekuluma ne bakuwa emmere enjala neewona oba oloze enjala eyo. Bw'oba oli mulwadde ne bakujjanjaba n'owona baba bakuloza ekimba ekyo. Kigambo kya Luganda. Kati abantu baffe naye lwakuba bwe kyatuka nti tuli balogo abamu muwulira bubi naye era omusawo abeera ne kala 2 emmyufu n'enzirugavu n'enjeru. Kakati seeka kyogamba ye tasoma Kulaani. Lwaki nga Allah tannalamula alamuza nnako? Lwaki alamuza nnako nakati mujje wano munjiikire nja kuba kuba twisiti simanyi yagiyiza atya. Ate era mu Qur'an bateekamu surati jinn. Ekigambo kyoyogedde ku baseeka olinga abakolimidde kubanga nze ne baseeka munnakifuma abakafu abasukka 5 naye tekuli alina mirembe kabe mwana we. Kisoboka amataka ge baleka ku nsi gonna gaggwako ebyana biri mu kunywa omwenge birabikudde naye abaseeka wabataba. Nze era ndabye baseeka bonna ku kyalo ewaffe gundabye baseeka bonna baana baabwe babonaabona. Bwe tunuulira buli maka gavaamu omusiraamu omukulu ne bw'aba yali mufuti bawunzika bazimbye amasabo. Abantu mwenda mujja kusamira. Abagenze mu makanisa mugenda kusamira. Abantu abagezaako okukola emikolo mujje tusale amagezi. Gwe bw'oba toyagala omukyala tewabula ate bagenda kwana emmundu entebe yavuddewo. Bawe naye kati yafiritikana tajja mufumbirwa. Ate ayinza okuba kikazi kiibirene kikatajja mufumbirwa tajja kubeera naye oyo kulanama nejjumba tubawadde emyezi 3 fe tuli balogo ng'abalimu emyezi 3 gali kumanyire ompadde emyezi 3 kwona olubale yenna
nga gwogimpa tomanyire bwe banoga muddo bwompadde emyezi 3 genda ogiwe nnyo basabo ne banyabona nti nze njogera birabika nze njogera omuntu kyalabako tajja kumuwasa oyo saba kabona kulanna bagwa wasiza atazala tajja kumuzaala mu baana genda olabe babisaso mbazadde mu ggwe oba mbazadde mu mbuzi genda olabe ninaneke nazaddeyo nakayise kayongeza kubanga twamaze kanajjumba nti ako kayongeza twamaze katulabirira abo ate ntuuka okuzaala nga n'abaana bazaala bassebo ne bannyabo oyo akugamba nti tojja kusobola osobola oyo akugamba nti teri ddogo gyeriri teri bufumbo abo tebasobola kufumbirigana ngoga nti kambalabireko oyo akugamba nti tosobola osobola oyo agamba nti tosobola kuvuga motoka osobola oyo akugamba nti tosobola gaggawala osobola oyo akugamba nti tosobola kuzimba kizimbe ku Ntebe Road osobola tunuulira Jumba mukapere w'emiti ebiri owekanna buli mutunuulire kati bisoboka bassebo ne banyabo byembagamba bino bikola byaddala bw'obikola ofuna ate naddala gwe ataliko lubaala ataliko bya mizimu ataliko byaki ataliko byaki ebibo byanguwa bisoboka muleke okwetuulako ate tonnakeerewa wotegeredde bwe budde keera ku makya genda mu ssabo kuba essimu jjajja Jumba mbadde nkwetaaga obadde ogamba ki nteraako voice tyakye mbadde neetaaga kwate kubo jangu oba oli eyo ng'oli Kalamojja oba oli Kampala naye nga tosobola kutambula bbaawo omulokole oli Kampala tosobola kutambula oli bweyogerere tosobola ekikomera kya bbaawo bajja kukulaba n'emmotoka tolina wojja kuyita ne kabooda nkubire essimu nteraako obubaka jjajja ndi wano naye njagala okuloga mujja wange ono naye nze sobola kubuuka kikomera gwe nteraako obubaka ebyeddala babanze kambabuulire ngamba nti nze jjajja ndi wano naye omukazi gwe nafuna Katonda yankwasa bubi ng'omukazi yali mukamusajja ate nga nange gwe njagala naye maze okwezuula omusajja ono andoga ate n'omukazi amunnemeseza n'okuzaala kwennyini kulemye jjajja Jumba nkole ntya nteraako obubaka nga tosobola kutambula oba oli mukazi oba oli musajja naye nina ekisajja mu dduuka kyekiina obubaka nina ekisajja mu dduuka kijja wano nekigula engoye kyekinanyini madala kinanyini kizimbe naye bwe kintunulira akabina muteekamu akagoye kakikuba naye tikinkwana bulungi nteraako eddoboozi olabe nina omukazi wano naye omukazi mulaba bwabuukabuuka bwati bwagira bwati sonuwa omukazi oyo mulabemu abaana bange twali badde tulina future nteraako obubaka gwe gy'oli mannya kifaananyi indiga tuloge nga gwe tutambudde fe byote byaffe biri endiga wano naye abantu tubakolera kyova olaba nga abantu bajja gye tuli bassebo ne banyabo njagala kubuulira edduuka ekizimbe mulimu alimu naye ng'ate gwe edduuka engato zo zojja China mwe zituukira naawe zuyagala sitowa bagitwala ennyonyi watikudde oli tumutegulamu katono awo ne tumuteekamu zungululu ne tumuteekamu zungululu awo ne tumutegulamu katono sentinale nemuggyako sente zeyamuwola ekizimbe ne tukikuwa yes ate lwanako gwoba ekizimbe okirina ng'engatto zo zirina zitambula bulungi edduuka litambula bulungi tuligange bw'oba toyagala ngenda kuligaba kuba omukisa gujjira koleze eki yeetegese mukkirize abagagga b'omwaka oguwedde be b'omwaka guno Brian White waali Semwanga waali njagala mbabuulire ebintu byonna twalina omusajja nga bamuyita Michael Ezra bw'ajja wali ku Seraton apangisa omwaliro mulamba akyaliko nga kalina tekola ki kati obugagga bukyuka njagala mbuulire ettaka lya Hamu Mukasa emukono bazzukulu ba Hamu Mukasa abalirina bali bameka si kwe tutudde ababe bakuba misota njagala kukubuulira amugagga gwe gwomanye yali ku kyalo nga yaleka yikatise ettaka 15 abaana be bakyazirina byakulabirako byangu nnyo kubanga luli bibadde abantu babikola naye nga tebatwala budde bannyonnyola
nga tebatwala badde banyonyole yali akulembedde adde emabega omusambwa gwagala aguweweeta gwagala agugabula gwagala agumanyi ate ewaffe asooka yaba omutuufu si kyekyo baba kubanga olwaleero njagadde obabulya bajjajja tulinawo ebibuuzo basaba namba yesimu enamba yange yesimu eri 07762384 teekako message kati eri 07536384 eri 0704002898 baba ready yewa namba yo baba sekisome namba yo baba sechi si yange baba sechi tugatta tuli wano essabo lye jeriri empiji ne sembabule kabasomere namba ebo bononya baba sechi tomubuuza nti ate saba kabona abimalanga basomere namba yange eri 0752 62 7832 namba yange ya Airtel 0752 62 7832 ne ku WhatsApp kweri ng'oli bweru wa ggwanga onterayo eddoboozi nabagamba okubaddamu kwabwereere naye bwe tutandika okukola onterayo ku kasente obitegedde okubaddamu kwabwereere naye okutandika okukola kwakasente ate munange kambabuli nze nange ebintu nkola bya bwereere